Ssennyonyi gw'ombuuzaako akoota mugalumonde opposition eyingira mu gavumenti gyerumiriza obubbi ne bakolera wamu abantu bwe bayitirira okubeera nga babbi nnyo nga bano engeri gye babbamu bafuuka batemu babeera basi nga mukolera mu gavumenti gye mugamba nti yababbi okitegeera bano bennyini n'abopposition bangi babbi gavumenti ya Museveni yababbi obuli bw'enguzi bususse ababbi basusse mu gavumenti nuupu efuna obuwumbi buna n'obukadde bina ekibiina kya Bobi Wine. Okay, chikumi musatu muza osatu ne chikumi omuzambo muza musanfu MTN bakutegeze simbi nga tuyita mu kuwandisa ebitongole ebisinga nga biyita mu kuwandisa abakozi ab'empewo gos era kino we kyatukidde nsobodde okubanga nkutegeeza ko nti mu district ey'Ebugiri kyawaliriza kaliisoliso wa gavumenti okulaba nga bino abiyingiramu era ogendo kizuula mu 2017 tuka 2020 nga abakungu beeko baana n'abakulembeze abamu ne basobola okubanga bayisawo ssente ez'empewo oli alaba nti bajja kumutegeera nti yabasomesa wandiisiza omuwendo ogusukkamu n'akwata ekkubo n'agenda n'aga nti kakati kateeke ssente ku akawunti ez'enjawulo nga neefudde agamba nti zaagenzeeko mu butanwa gwenzi wadde azizze olwo nga batwala beerira. President ssente mu Uganda nga nnyingi buli wowulira ssente zigenda bugenzi abantu tebaagala gambwaka abamu baddukira mu byabufuzi tunasigaza wadde era nzikiza kiwaŋŋamba nti Uganda eno lyeggwanga erisinga okuba ne ssente kubanga buno obubbi bwowulira buno eggwanga singa lyaggwawo dda. Nina statements ze ngenda okukola nga nkambwe nnyo. Uganda gwanga lyavu okusinziira ku standards ez'ensi yonna tubalirwa mu mawanga agakyakula amaavu kivola ne budget yaffe tetusobola giwanirira waliwo abatuyambako kaakati weewuunya abantu abagagga ennyo bwe batyo mu nsi enjavu etasobola kuwanirira budget yaayo nga Kenya sente bazijjawa zibaawa abasinga wano mu Uganda bonna babbi kidem ku buli bantu 100 abagagga ennyo wano mu Uganda 9 obugagga babufuna mu kubba mu kulyaza amaanya mu kujingirira biwandiiko mu kukumpanya mu kucupula okutegera mu kutunda bintu bya mpewo bufere okutegera that's the right term bufere so wano abantu abasinga abakola mu gavumenti kati nkola statement eyokubiri abakozi ba gavumenti ku mulembe guno ogwa mwami Museveni 95 ku buli 100 bonna babbi era tewali agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda ngenda kiddamu ekyo bino bigambo si bya radio eno radio 4 103 katonyeze 3 bino byange nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe I always own my words bwe tulituuka mu maaso ga Katonda mugenda kulaba ebintu bibiri ebiri beewunyisa abanaku abali mu Uganda engeri gye baabonaabonanga nga basimbye layini mu malwaliro ga gavumenti teri ddagala bafanga n'entuko zaabwe tezinnatuuka mulabe n'abagagga engeri gye babbanga mu ssente ezandibadde ziyamba abanaku abo tuli mu ggulu akatambi kazze tuli mu ggulu teriyo byakututiisatiisa wayogedde bwoti enanga n'akuyita genda ku CID jangu obinnyonnyole ebyo bye mututiisatiisa nkiddamu abakozi ba gavumenti wano mu gavumenti ya mwami Museveni kubanga bajjajjaffe tebaali babbi bwe bati ku mirembe gy'abobote otegera bano abakozi ba gavumenti ku mulembe guno ogwa mwami Museveni 95 ku 100 bonna babbi babba bubbi tewali sente gye bazijja babbi bennyini abeetaaga okukubira enduulu abeetaaga okukuba ku mitwe babbi be nkiddemu kiwulire kiddemu nkugambye bwe tulituuka mu ggulu mugenda kwewuunya tewali sente babbi bubbi ne bayingiza abantu ab'empewo otegera kakati auditor general agambye bajjeemu abakozi abawulira ddala 2,207 bonna bampewo ate nga kibaddewo
kibaddewo mu masomero kibaddewo mu malwaliro kibaddewo mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo otegera bateekamu abakozi ab'empewo n'olaba olinga agugumula ekizimbe kalina 3 ku supiidi Babbi Bubbi ettaka lyonna lya kati kankubulire ne tumala tulokoka ffenna mu Uganda togenda kuddamu kuwulira muntu yenna gobagoba ku ttaka nga tulokose bano abagoba abantu ku ttaka sente enzibe teri muntu apakasa n'atuuyana n'amanya sente bweruma n'ogiteekamu ekintu kyo ne bakikubbako ne bakikutwalako abagobaganya abantu Babbi kubanga bafuna nfune tebalumirirwa gundi Basajja Mivule tebalumirirwa Ashirafu tebalumirirwa engeri gye wabonaabonamu okufuna sente z'ekibanja ekyo bakozesa obukambwe kubanga yayinawo ezimuwaga heartless tezaava mu ntuuyo zaabwe eyagula ekibanja yamala kutegana n'akuba buloka n'ayokya amatoffaali n'agula akabanja ke bano abatalina mitima abalina agatima ng'ag'ensolo ajja buzi n'asenda abantu kubanga sente bali abazibba mu gavumenti balina be baziyisaamu ba conduits be baziwa be bajja ne batukomya abantu ku byalo obubbi bwe bulemezzaawo okugobaganya abantu ku ttaka okigera kakati ekyo nze sikirabamu nti kipya ekyokuba nti abantu bayingiza abantu ab'empewo ne bafuna emisaala kankubulire nakuwa sitole wano ku post office awo Kampala waliwo baga nti waliwo eddwaliro ne bagamba nti waliwo eddwaliro kajjukiraako ebintu byonna byandibadde bigenda mu ddwaliro gavumenti byasindikanga nga bali babitwala eddwaliro teririiyo naye ng'ebintu bifuluma n'omusaala gufuluma nkuwa ekirala NSSF omusajja omu yafiirayo n'okufiirayo gwe bayitanga abe yafiirayo mukomera ngaki sente z'abakozi pensoni omuntu n'abonaabona yamala dde okukola emyaka 15 tafuna pensoni atambula n'akoowa nga bakubisa obufaananyi ne babuteekayo kozi gwani Arafat nti ono ye Arafat ne bakateekayo nga pensoni yo oli agitwala omuntu n'atwala pensoni y'abantu omutwalo gumu n'ekitundu omusajja yagenda okufa nga alina ebyuma ebikola enguudo alina amasomero aguze ebizimbe arcade mu Kampala 2 nze mbeera wano nga manyi nti mwene SSF nayo sente kumbe waliwo azifuna abantu nga abakoze abali abasomesa abali abasawo abali abakola mu wakisi abali nga babonaabona tebafuna pensoni waabwe bano abantu abasinga bemulaba ku byalo byammwe abagagga balina sente nga bakola mu bitongole bya gavumenti Babbi Bubbi abasinga era ekyo bwebanga okyogera nze bwino tejagenda nakusiba ojagenda enkuwa bwino mulina abakozi abasinga bonna Babbi be bagwa 2.9 bewagambye mu Uganda tubagulumiza balina sente bagagga Babbi Bubbi ogambye nti gavumenti ya President Museveni ene ebitundu 9 ku buli 10 abalimu oba ne 9 mu 5 tubawadde batono balinga 9 mu 8 kizibu nnyo okukola mu gavumenti ya mwami Museveni naga ngenda kola statement senzibu kati nkole yokusatu kizibu nnyo okukola mu gavumenti eno nga toli mubbi otiko kubanga wazaalibwa nga Katonda yakusindika mu nsi eno ginunule nga Basajja Mivule ebyo tebyogerekeka teri muntu asobola byogera mu Uganda nzenze kanze mbisobola kimukubisaanizo kati byolina okuba nabyo nzenze kanze nsobola okukola statement singezo mu Uganda kizibu nnyo okukola mu gavumenti ya mwami Museveni nga toli mubbi kizibu nnyo era ababbi be basinga mu 9 mu 5 babbi abatuukirivu balinga 5 bokka of course mwe bali ne batono nnyo nitaliiwo abalaba anti nkugambye musaawe esooka nakugambye ebimu kubira mwami Museveni obubbi kati ekyo kivaako ye mu sente z'omuwi omusolo obubbi bumulemi era omulira bukiseera buli mukolo akuba emiranga banange enguzi etuzize mabega mulwanyise enguzi temuva ku mumwa enguzi ye mulemi yagamba obujulizi bwe bukyamubuze naye nga abamanyi yagamba abamanyi enguzi emulemi so obubbi wano abantu betulowooza nti bagagga Allah tutya babwerere Allah ekigera nebyo ebizimbe bingi so ensimbi ezandibadde zigenda okuyamba abaana baffe amaze okusoma nga tebalina mirimu
ensimbi ezandibadde ziyamba okutandikirawo abaana baffe abamaze P7 ne bagenda mu vocational gundi bakole emirimu egy'emikono tubatandikirewo somero ago ag'emikono okumpi ne gye bali sente teziriiwo okutegeera kakati oluusi omwana yandiyagadde okusoma agenda okulowooza essomero gye liri ng'agenda alina kutambula mayiro 5 ate muzadde we mwavu tasobola muwa sente za baasi oba eza takisi kati abaana baffe ne babonaabona olwagana agabbi okutegeera abantu baffe nagenda mu ddwaliro e Mulago nesanga omukyala yali ava nakaseke nga batudde katebe nali nkyakola amawulire awo nnyo kati nga na programu y'abalwadde y'amalwaliro buli lwakutaano kati nga gendamu munaku zino olwokusatu lwakuna onoonyereza nesanga abantu nga batudde ne babuuza mu mwagala kiwono bannaye nga mutudde nabalabye edda nabayiseeko n'engenda eri mu bakulu waggulu bampa olukusa okubaako byenkola mu ddwaliro wano era nakati mukyali wano ne baga nti munange ffe tuli balwadde ba sukaali nze guno gwe gwokuna nga nzija wano naye nga nzirira yawo nga tewali ddagala lya sukaali mu ddwaliro Mulago ate nga siba atudda bano abasajja beetaaga kukolimira bukolimizi mwaye Museveni obanga abalemeddwa twetaaga kuteekawo nnaku nga tugenda kusaba kubakolimira bukolimizi abantu mu Uganda ababonaabona olw'obubbi obuli mu bakozi ba gavumenti twetaaga kuteekawo olunaku nga bwe tulina olunaku lw'abakyala tufuneyo olunaku lw'okukolima nga tugenda bakolimira bukolimizi Katonda abattire mu nnyonyi bamala okubba sente zaffe ne balinyonyo ne bagenda e France okulya obulamu e Paris otegera ne bagenda e Dubai ne bafuna bamalaaya baabwe ne badira sente zaffe ne basitwala e Dubai ne bagenda mu hoteli okulya obulamu abantu baffe ne bafa endwadde ezandibadde ziwonyezebwa kubanga tewali ddagala otegera accident zokka eziri ku nguudo otegera olw'ebinnya okiraba amakubo mabi osala ekinya nodda side eno ne bakonerayo ate ne bakonerayo nanoli ne atadduka eri ajjawuwo ate nawe odduka eno odda ku side yoli ne mukubagana bano abasajja abatuttisa bwe tutyo olw'esente zaffe ze babba ne zirema okutuyamba okutegera okutujja mu bwavu twetaaga bakolimira bwe bagendako mu lyato okuwuga bafiire mu mazzi twetaaga ku accident nga bali mu mamotoka gaabwe ge bagula nga babbye agamotoka babba Bubbi n'agamotoka gonna gabbe Bubbi sente zaffe za muwa musolo ne bavuga agamotoka gaabwe Katonda n'abakuba balayi ne bafiira mu gamotoka namukina ekisibo kyammwe eky'abasiraamu muteekemu essaala nti bano batte babba sente zaffe ne bagenda ne bazimba gakalina otegera bw'abanga yebasibwa ati mu society owulira ennyumba egwe bafiire mu mayumba bafiire mu nnyonyi bafiire mu gamotoka gaabwe okutegera nga ne bwalwala omulwazi ssenyiga yetalama Katonda bakube ekikolimo kyotolaba nga baffe betaaga kufa ayigigi yona nasobola okuba president agezezaako okukola kyasobola waliwo ayigigi waliwo anti-corruption unity bitongole bingi byataddewo ni demo police ebitongole byenye ebirwanira obumenyi bw'amateeka biyitirivu naye obubbi bwongera kukola otunulira ku ssente zifiirwa bino president ayiwansa n'okumazzi ne bakugamba nti tufiirwa obutabalika 10 si billion obutabalika trillion nga buli billion erina okubaamu obuwumbi 10 manya obukadde buli mwaka bali kavalinga ko bukabera na 10 ezifiira mu corruption okutegera obutabalika 10 kati batubanja abasajja babbye eggwanga lino ate si basajja guno omulembe gwe gwokka ogusookedde ddala abakazi okubba abakazi babba mu bitongole bya gavumenti kirabanga abakazi obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti ng'abakazi babba bubbi bamma abakyala bangi nnyo kati abakola mu bitongole bya gavumenti nze mpita mu jaamu eyo olengera omukazi nga tudde mu mmotoka nnene bweti ate munaye balina engeri gye bamba ate bambaliramu bugoye bumpi ng'atudde nga tebikyaliko nti abasajja be babba kati abakazi nabo babba okukamala obukamazi abakazi babba okukamala mu buli kitongole kyonna obubbi gye buli bw'owulira kiri mu gundi y'ebisolo mu kitongole ky'ebisolo juzi babawandikako babanoonyerezaako bakola ne risiiti ezitaliiyo authority anti balaba abantu bangi bayingira naye ate buli siiti eno busente butono buyingira kitongole tekikola sente buli wamu wonna obubbi buyitirivu kitongole ky'ennyonyi okutuusa olunaku bwe lulikya ne bagamba nti tutaddewo etteeka gwe tukwatako tukiriza enkola y'Abasajja Mivule advice gyatuwa tugenda kutta obubbi bugenda kendeera oba olusi okuggwawo bwe balikola ekyo kyekibulamu kyokka tewali ddagala ebyo ebitongole byogerako mbu ate kale president ataddewo ebitongole IGGG monitoring unity mu state house CID tewali kisoboka bakugambye nti ne parliament obukiiko obumu bwe babuwa okunoonyereza bukolaganya bali be banoonyerezaako kino ekintu kinene alipoota tezivaayo
kyetaaga kutta bussi teeka nga bwe bakwatirako bwe bati ne tutayo abantu nga bana baminisita abo bwe mbogerako n'amalusu ganjiika twetaaga okutayo baminisita nga 9 bapermanent secretaries nga 11 kubanga be bayitako ssente awo bakomishona nga 8 badirekita nga 7 obubbi gabuweddewo abala bonna bagenda kutya teragenda kuddamu kukwata ku ssente yamwe wa musolo ebitongole bino ekitegeeza byo tebirina kye bijja kukola tewali kumala biseera tebibaddeewo ebbanga bikoze eki tebibaddeewo mukyala Betty Kamera yagwera ku kya lifestyle audit kibategeera nti mukulu Mivule ayinaawo amaka manene lwinulu sente azijjawo kikizuula nti obadde ozibba mu gavumenti nga tuloopa gwaloope ne bakuwa naye akasiimu anti kaakati kye bajja okukola ajja kudira buddizi ssente ng'amanya twazaalibwa abaana bameka nti 9 tojja ku auditinga atali mukozi wa gavumenti era kati nga abiteeka mu manya g'abaganda be n'abanne mikwano gye byasomanga nabo abatalina baganda be bajja bikweka ekyo tekimalaawo ngolo gwe bakwata olw'okkonjera omwogeddeko ebigambo kyetaaga ne bamanya nti bwe bazuulira nti wabikwe ne battayo bussi baminisita nga 9 tutandikire ku baminisita abo tosobola kubeera nga gwe minisita nga eno wansi sente zitambula okukamala n'ogamba osaabimanya buli munnayuganda alina okuba nga asasula obukadde nga 2 n'ezigwamu senga Uganda bayakuva mu mabanja agatubanjibwa tutambuza budget ya trillions nga 5 n'ezigwamu tubanjibwa 8 n'okweyongerayo kakati lwaki tuba twewola sente kakati mu covid yes abasasula abasupplying ebijanjalo waliwo ebijanjalo ebiramu nga kilo ya 2,205 ne bagula ebijanjalo ebifu nga kilo ya 4,000 oyo omusanga ku kyalo ng'azimba kalina 2 omulundi gumu bagagga ngolo kiki byebirungi otegera ne badira ebifu kati nkubulire njagala omudeti lupapula lw'amawulire we bakiwandikirako nti oyo bamusiba ali luzira emyaka 4 yafiriza gavumenti nti bamusibirawa tewali bibonerezo wano tewali biyitawo buyisaawo ne bigenda tugenda kubyogerako bwogezi paka Yesu lwanadda nga twogerako bwogezi ekiremye mwa Museveni enguze mulemye lwa bukambwe kugana kuteekawo bibonerezo bikambwe kugaana kuteekawo bibonerezo bikambwe naye simanyi kyatya obalooza n'ababi banabattiramu mwe bali nabo babbi simanyi abantu be naye omusajja alijja nga nze kati nze kankubulire nze nsobola okikola kitange yafa mange yafa twazaalibwa abaana 6 ndiwo ogu omu ate baganda bange olumba olwabatta lwatta n'abaana baabwe n'abaana b'abaganda bange nabo tebasigalawo nabo baafa gwasigala mu kikabo gwe katikkiro kati nze nsobola gwe wakasoli eryo etteeka nze ndisobola kubanga tewali wange n'ogu tolina kyofiirwa gwenderalikiramu ate ajja kubibeeramu tewali ekyokubiri omukulembeze aligaana famire ye okuyingira mu byobufuzi byonna oba nagambye ngenda kukola statement senzibu olwaleero eno kati nkola ya 5 omukulembeze kunguze eri mu ggwanga n'obubbi twetaaga president anaddako nga Museveni awumudde nga tagenda kukkiriza muganda we mukoddomi we kizibwe we kojjaawe oba ne gwe yasoma naye okubeera nga alina omulimu mu gavumenti eggwanga ligenda kutendeera kubanga wagenda kuba akola kyenjagala agenda kuba asobola okutugumbula buli muli wanguzi ng'amutugumbula president gwe twetagaddako tateekwa kuyingiza wa kika kye n'omu nga twagala enguzi eggweewo kubanga bwe yagala okuleeta etteeka n'ogamba nti abaana bange bali mu bizinesi bali mu gavumenti baganda bange bali mu gavumenti bakyala baabwe bali mu gavumenti ekyo nakyo kibi nnyo omukulembeze addako ng'anaalwanyisa enguzi ateekwa okukiwera teri wa luganda lwe nga mwinako akakwate bwe kati ateekwa kukola mu gavumenti oyo ajja okuleeta amateeka agagenda okutta abana ababbi obubbi buggwewo enguzi eggwewo guba mukutu gwa 13 n'owomuza bw'omuza 3 n'ekikumi owomuza bw'omuza 7 ebeera radio 7 era akalabyuka obukama bw'akabarega agamba atya mwannyinaze owenge ye Betty Karungi ongambye nti kwoli munamawulire bale kubanga otumbudde n'abantu bonna abataddeko buli kitundu kyonna banamasaka mugamba mutyeyo ne bendo bendeeri waliwo ekipya ekigenda okujja saawa yonna waliwo ekigenda osabuukulwa mbeere nga mukyesonze era mukyerendirire president omukulu akulembera ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okubanga ateekawo embeera gye twakoonako juuzi
yakwata ekkubo n'afuluma mu ggwanga obuyinza n'abulekera Zedriga omukyala amumyuka mu bitundu eby'omu mambuka. Bwe yali atunnyonnyola okusinziira ku kiwandiiko ekyafuluma yagamba nti ekibiina si kyekyatuula wabula abamu ku bakulu baatuula mu ngeri ey'ekisajja kikulu ne batuuka ku nzikiziganya egamba nti ekyandibadde ekyamagezi kye bawa mukulu mpuga kyakulekulira ku kakiiko ako olebyo bye baalaba nti tebyali byansa. Ebizze bitambula wiiki eyo ebimu ku byo mpuga alekulira talekulira komishona agobwa tagobwa n'ebiringa ebyo bannakibiina kya National Platform bakkiriza nti oba oliawo amateeka tegabamala kulaba nga bagoba omukulu ono naye bw'aba alemeddewo nga bakiteeka kuba ensi. Ekyo nakyo kyendowooza nti kakati ate palamenti omuntu bw'anaasiiwuka empisa olw'okuba ali kakiiko ekibiina tekikyamwinako buyinza mubaka abanga agenza aba badduseeko newankubadde baba mulonze. Kakati bwe yavaawo nnaku z'omwezi zaalinga 5 6 nitulabeera ekiwandiiko kiteekeddwako omukono akola nga acting president w'ekibiina mukyala Zedriga nga bagamba nti bawadde mukulu mpuga ennaku 7 yennyonnyoleko fasi ekyo ekibiina kigenda kukola ekiddako. Naye ku luno Neeke nga yeetudde ate nga bagamba ensonga teyalina kubanga etuuzibwako wadde olukiiko kyali kya buntu era nga kiringa ekiraga nti oba oliawo enteekateeka zeeyongerayo. Era wiiki eno tuzze tutambula debating ekyagendera ddala mu maaso ku nsonga ze zimu n'obujulizi obulala nga bweyongera okuba nga buvaako ku mutimbagano okwo kuliko hashtag egenda mu maaso kampeyini ey'okulaba nga bawoleka n'okwasanguza saako kubanga bandise kukunamya nga mukulu mirundi wagamba ababaka abalidde n'okwetaba mukono na nsimbi z'omusolo bali ku luluvuganya bagamba nti kikyali kikyamu kulumpuga agatalina bukyamu bonna kuba byonna kye bakola bakikolera mu mateeka commission erina obusobozi obukola ekintu ng'ekyo. Kati debate ezzeeko ebadde yakuba nti sente zino ezijja zifuluma gye ziri teziriiyo. Kurisobora ezimu n'azikkiriza naga nti naye sipiika alina by'alina okukola ku lwa palamenti era ku lwa gavumenti ezimu zaafulumizibwa nga zikola bwe zityo. Ne bamubuuza ku $4,000 z'alina okukozesa buli lunaku n'agamba nti era n'okuba zira tezimala. Sipiika mwagala agende ebweru asule mu Kimumbaasa. So wiiki bwetyo bwe zeetambula eri ensonga y'ebibiina tujja gisembyayo mu maaso kaawo. Katembo ono naye ndaba nti naye tumalamu obudde bungi mufu ky'okuteesa ebiyamba eggwanga ebirala. Gulaba otya ensonga zino? Nze ndowooza nti kiyamba eggwanga okunoonyereza ku ssente ezo naye abazinoonyerezaako sibe batuufu sibe batuufu kubanga bonna bali ba ssente bonna bali ba ssente. Bannayuganda nina ebintu nze byenneerekereza nga nsobola kubyogera nga maze kudduka wano n'engenda mu Amerika ate ne mbabuulira ssente eziriibwa mu ggwanga wano ne baani abazirya. Nina kumala kudduka wano kubanga senga mbyogera nga ndi wano enkya mujja kuwulira nti omulambo gw'Abasajja Mivule baagusanze wali mu mwala mujja biwulira baagusanze mu mugga. Ssente ziriibwa ate kankubuulire erinnya lyo lintabula liri siritegere Arafat nti njagala biseera mbanjagala kuyita Ashirafu simanyi lwaki ate sigwe wekka Arafat kakati Arafat kino kijje kunze n'abatuuliriza abantu bwe bayitirira okubeera nga babbi nnyo nga bano engeri gye babbamu bafuuka batemu babeera bassi basobola okutemula. Waliwo ebintu ebitambula nga bibiri obusungu obungi bulinaanaganye n'okutta. Obusungu obungi obusungu obungi busemberedde okutta bulinaanaganye n'okutta. Obulimba obungi bulinaanaganye butambuliramu n'okubba. Kizibu okubba nga tolimba. Mwanyinaze obuntu obwo mpandiikire bujja kunnyambako. Obulimba kasoyitiriza okulimba ofuka mubbi. Okay. Bitambuliramu bya Luganda. Bw'oyitiriza obusungu otta. Obusungu obungi butta. Kaakati njagala oyawule okutta n'okutemula. Byawukana. Omuntu asobola okutta olw'obusungu. Omuntu asobola okutta mu butali bugenderevu. Okutemula oyo atemula lwabi ng'agenderedde
abanensonga olusebanga nkyamu olusi ntuufu yebetera kuba nkyamu abanensonga nfu olusi nga yakwegaggawaza awulidde obwavu bumuluma naga nti ono yafunye sente kamutemule so asobola okuva ewaka nga yikyaza okukola naye atte olumu aba kiyinza okuba nga kize bulizi n'okutemula byanjawulo newankubadde end results bombi babaira bafudde eyattiddwa neyatemuddwa bonna babeera bafudde naye ekigendererwa kyona eyattiddwa eyasse kiba kirala n'ekigendererwa kyeyatemudde kiba kirala n'emisango mu kkooti kiva bagikutulakutulamu kaakati bano engeri gye babbamu obubbi obungi ennyo obw'ekika ekyawaggulu butambuliramu n'okutemula okubba ennyo atemula oleme kumulumiriza mu kkooti eliminating atemula oleme kumwogera nti wamulabye owulira atemula oleme kumwanika atemula oleme kumuswaza taatawe tayagala amanye taatawe tayagala taatawe amanye nti abadde abikola tayagala mukyala we wawaka abitegeere asobola okutemula ng'alaba ogenda okubyasanguza nage wakiri okuswala govaawo webale nnyo nze okuswala wakiri govaawo kati bano engeri gye babbamu ssente z'eggwanga olina okuboogerako nga weegendereza n'okutemula kuli kumpi nabo tebayinza kubanga kibakalubirira okutemula tebayinza kakati ate ekisinga okwewunyisa abantu nti kakati obubbi tebukyaliko sayidi ebintu ebyo z'obyogerako oba avuganya gavumenti oba tewakyali anti byembawa wano temubifaako nakugamba mubeera bana nga mutambula akulembere n'afuuka empisi n'owookubiri n'owookusatu togezanga n'osiriwala gwe olwokuna n'osigala ng'okyali muntu opposition eyingira mu gavumenti gyerumiriza obubbi ne bakolera wamu bayinza obutabba ate kisoboka logic yali ludda waawo nti ffe tuli batuukirivu nga mukolera mu gavumenti gye mugamba nti yababbi okitegeera bano bennyini n'abopposition bangi babbi otherwise kiki ekibatwalayo mugamba omusajja yababba akalulu ate gavumenti ye ne mulonda agenda bakulembera ku ludda oluwabula gavumenti olw'opposition ne mulonda ow'oludda olw'opposition muba mugiriko organizing yes ekitegeera bano bonna baffere ako nno kankutteko bano bonna baffere ne mugamba nti babbi batubba akalulu ate ne mugenda mu gavumenti yaabwe ne mulonda n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mwakkiriza nti eri gavumenti entuufu kati gavumenti bwe mugamba nti eri ababbi mwe abatali babbi mba mukolayo ki mwanonayo ki anti tujja kugamba tubuulire bootambula nabo naffe tukubuulira empisa zo okola nani okola n'ababbi paalamenti lyesiga eryokusatu erikola gavumenti ya Mwai Museveni bwe mugamba nti babbi mwe abatali babbi mukolayo ki Mwai Museveni waabasingira Kiyonga bwe yawangula oba paalamenti ekaseese ne bagamba nti Obote akalu yabbye kabbe Kiyonga yagaana okuyingira mu gavumenti y'omubbi oba ogivaamu teyakiyingira ne bagenda mu nsiko bagirwanyise bano bagamba nti omusajja yababba musajja mubbi omusajja ali corrupt ne bayingira mu gavumenti ye ebivuddemu bye bigenda okuddamu ekibuzo ky'ombuuzizza kati n'abantu batandise okufuuka balina kufuuka mpisi nze kyekimpisa professor indeed kubanga kino kyogedde balina kufuuka mpisi era ssennyonyi gw'ombuuzaako akootakoota mu gaalumonde asiiba ku TV ng'alumiriza Museveni obubbi gavumenti ya Museveni yababbi asiiba abyogera n'eri gye babadde ku kereziya babaddeyo no prime minister Nabbanja nebesonga muli bali ebyenguli byenguzi obuli bwenguzi bususse ababbi basusse mu gavumenti ate ne muyingira mu gavumenti ne mubeera batukuvu yemu yennyini ne mbeera batukuvu ffe mu bayibuli Yesu yasangawo amasinagoga yeekaalu naye nga abalimu bakabona boonoonefu bamenya amateeka ga Katonda enjiri mangi yagitwala ku mbalama za nnyanja mu butale ku nguudo
Yesonyiwa bano. Aleme kubeera bird of the same feather. Tulinawo likodi ng'omubaka ye yalaba nga bino ebigenda maaso tajja kubisobola. Oba kyali kigendwa ki? But on record ye n'akita. Omubaka omujjuke gwe bayitanga Wilfred Kajeke yava mu kibiina kya FDC yali akiikirira Mbale municipality gwali mwaka gwa 2019 era wano speaker omukyala Rebecca Kadage yaliko n'endowooza ebiseera yali amyuka speaker n'amuwa eddakiika 30 asiibule. Era mu bigambo binayogera ebyo nti nze kirabika sijja kusobola kulwanyisa nguzi nga ndi mu parliament eno ekyenyiza okukola kukivaamu obuvi baleke bakole ebyabwe. Era ye n'akivaamu ne likodi ye ennungi. Waliwo omubaka mu parliament eyali kakiiko akakosase yayimirira kali kakulirwa Jewel Ssenyonyi oyo ayagala okunoonyereza ku Babbi mu parliament yayimirira maaso ga speaker. Yes. Nga speaker yemulugunya ebintu gye bitambulamu wansi wa Ssenyonyi. Nzijukira yagamba yalina ebbaluwa nyingi ze baamu okunoonyerezaako naye nga yeesibye ku kimu ky'Entebbe. Omubaka n'agamba nti diiru ezikolerwa wansi w'emmeeza mu kakiiko kaffe akakulirwa Ssenyonyi mu parliament yennyini. Mu parliament mwennyini. Ebyakomawo ebyo. Okutegeera? Kakati so okugamba nti Ssenyonyi asobola okunoonyereza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa mu parliament. Okutegeera? Kuba kusiruwa zaffe nga baloza tuli basiru. Ezo ze nnyingi ennyo okutulowozesa nti parliament yokka yezirya. Kati njagala kulaga kye twetaaga si be bano abali nga ate balwanyisa abali. Bannayuganda kamba kuba akaama. Mukimanyi nti mu nkola ya iPod ekitongole kiri ebibiina by'obufuzi mwe byegattira ebibiina by'obufuzi bano abagamba Museveni mubbi akozesa bubi ssente z'omuyiwa omusolo asaasaanya ssente azoonoona amalwaliro temuli ddagala. Mukimanyi nti nuupu ssente baazongezza ez'ebibiina ebiri mu iPod. Nuupu efuna obuwumbi 4 n'obukadde 4 ekibiina kya Bobi Wine. Nga tebakyogeddeko bo. Buli kwota babawa kawumbi n'okusoba kwota gy'emyezi 4. Kakati Ssenyonyi ayagala kutulaga lubowa eddwaliro terizimbiddwa wokaawo si weewooluna ssente y'omuyiwa omusolo. N'abantu bennyini bateekwa tugamba nti ezo ssente tuzigaanyi zigulira amalwaliro eddagala. Oba tuzikozemu kino. Okitegeera? Bazitwala obuwumbi 4 babutwala buli mwaka nupi bwefuna. Of course ne FDC efuna ne UPC efuna ne JM efuna ne zikyuka okusinzira ku bungi bw'ababaka bemulina mu parliament. NRM yesinga ssente nyingi. Nupi efuna 4. Kakati mwabali mu struggle ey'okugyawo Museveni gwe muyita omubbi, gwe muyita omuli w'enguzi, gwe muyita omufere kubanga video nzirinanga Bobi Wine amuyita omufere. Kakati ate n'abawa obuwumbi 4 nga mwe mukera ku makya ne mulwanirira amalwaliro tegali mu ddagala. Gundi byabadde akola Mpuuga. Mpuuga byabadde akola. Kakati ate Mpuuga n'atula mu kakiiko akeegabanya ne beegabira ne bamuwa obuwumbi 5 nga ye banne abasatu babawadde 4 abadde alabisa gavumenti nti amalwaliro gali bubi. Era Prime Minister yatuuka lumu n'amugamba toddamu kutambula amalwaliro gaffe. Yabadde alabisa gavumenti amalwaliro temuli ddagala, temuli bitanda, awole bitanda tewali mifaliso, abasawo tebamala. Kakati n'otuula mu lukiiko ne weegabira obuwumbi 5 kye bakola kituufu naye abalina okiteekesa mu nkola bakyamu kubanga nabo balya. Mbadde njala kwebuuza nti zino ssente ebibiina ebitugamba batuga nti beerufu nga bwe zijja teboogerako mu mawulire. Tebasobola. Ate tebaleeta kiteeso kigamba nti bannange ne zino ziveewo. Nazze kwogera bikaawo olwaleero. Ssenyonyi balina bannamateeka bangi. Njagala bajje bantwale mu kkooti nti nabawaayiriza nti tebafuna ssente okuva mu gavumenti eno ekulemberwa mu Museveni mu nteekateeka eya iPod. Okutegeera? Bafuna ssente ziri waggulu w'obuwumbi 3 buli mwaka. Kubanga era Mpuuga byabadde afuna kati Ssenyonyi byafuna.
Otegera njagala Bobi Wine mwabawagira Nuupu musalemu akakiripo kano edobozi lino muliwereza aba Nuupu bantwale mu kooti obanga tebafuna sente okuva mu government obo obuwumbi n'obuwumbi bubafuna buli myezi ena baba wakawumbi n'okusoba zigula eddagala malwaliro ameka zigula ebitanda bimeka zifixinga generator zafa zigula ambulance meka buli myezi ena akawumbi kamu n'obukadde nga 3 buli myezi ena akawumbi kamu Nuupu zetwala kati bano Ssenyonyi byaliko byakulaga bantu nti alabisa Museveni Babbi nnyo bono na sente y'omwiwa omusolo nga yena byabuza balina bye babikkirira nabo sibe batuufu abalina kankubulire omuntu omutuufu yeggwe atali mu gavumenti si Ssenyonyi fa tuteekwa okwogera ku sente zino okuteeka speaker wa parliament ku kazito atunnyonnyole ne mwami Museveni tumuteeke ku nninga ne cabinet tugiteeke ku nninga parliament tugiteeke ku nninga fe abatali mu gavumenti Bassenyonyi bali mu gavumenti bebamu nkwebwina omulala yiwa Ssenyonyi nga tanabuuliriza sente empuuga ziyalidde newankubadde kikyamu kivumirira mpuuga okwegabira sente ezo nga gwobadde olabisa gavumenti tobadde kyakulabirako ng'omukulembeze omulungi Ssenyonyi ekyamazima afuna obuwumbi 3 n'obukadde 6 bulidi gavumenti ya Museveni zemuwa babalimba mu parliament zemuwa kale katukite parliament siga eritulako gavumenti ya mwami Museveni era mwami Museveni bwakira ku macha n'agamba nti ezo sente mpitirivu nzijjeewo era parliament byeyisoli abiteekako omukono bwagaana nga bidda mwami Museveni lwalikera ku macha omanyi Betty Nambozi bakireke mu kulimba bannayuganda mo yagenda wala abagamba sente nze ndi mukozi wa parliament sente za parliament za gavumenti parliament eri mu gavumenti ya mwami Museveni alino bwakera ku macha nagandi kati anti bamuyita dictator akera ku macha nagandi parliament njiweze era nevaawo akera ku macha nagamba teri kuddamu kutwala bannamboze bweru babajanjabire kiruddu era ne kibeera akera ku macha nagamba teri kubawa motoka obukadde bubiri era ne kibeera in fact the head of state ero bakulimba mu sente za parliament za gavumenti ya mwami Museveni Ssenyonyi agamba okunoonyereza ku sente y'omwiwa omusolo asooka atubuulire nti sente ezo sizeetaaga obuwumbi 3 budget ya Ssenyonyi leader of opposition akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament obuwumbi 3 n'obukadde 6 yamanyi buli mwaka yamanyi yamanyi naye kati tekubako musaala ate zino za parliament bazimuwanga omusaala ezo azifuna nazo zijja zino bamuwa zibeerawo ku mabbali zijja zokka obuwumbi 3 koddukanya mirimu gye abampuliriza obuwumbi 3 ze miliyoni 13 mu obukadde 6 omanyi kyezikola lumbuye ng'afiiriddwa kitaawe n'agendayo n'abawayo amabogo ga miliyoni 2 n'agenda n'asanga abasamba omupiira n'abagulira emipiira gya miliyoni 1 n'agenda n'alaba abasonda sente z'ekkanisa n'abawaayo miliyoni 3 n'agenda n'asanga abakyala ababaka n'abawaayo n'abagulirayo emijoozi miliyoni yamanyi bwazikozesa tezibulirizibwako ezo sente lwaki tazigaana n'agamba nti mpitirivu mu mpeeko z'amafuta kawumbi kamu kokka kajja kummala ate ngenda kukola abatuliza nabagamba nti mu following ku YouTube channel yange Basajja Mivule Bwadene YouTube channel Basajja Mivule Bwadene ngenda kubabuulira amafuta ge bawa Ssenyonyi sente ze bamuwa ez'okwambala amasuuti miliyoni na miliyoni basooke bagaane ezo nazo gye ziri ng'oggyeko ziri ze bamuwa ez'omusaala n'alawensi omulala otegeera miliyoni ze bafuna kubanga ye kati abadde akulira akakiko kakosase abadde waggulu bane bafuna miliyoni nga 8 bo bali mu miliyoni nga 7 buli mwezi kaakati office gye yayingiddemu mwe bagobye empuuga ne bamuyingizaamu bamuwa miliyoni za sente ez'okugula amasuuti galina okwambala bamuwa miliyoni za sente ez'okugula ebintu byonna bye yeetaaga mu maka ge mu nnyumba ye bamuwa miliyoni za sente ez'amafuta ne bamuwa miliyoni za sente ne miliyoni kugaba bugabi buli walaga afuna obuwumbi 3 ze miliyoni 13,600 nga omusaala gwe gutandi wali ku mabbali go teguliiko
kati yamanyi bwazigaba oyinza n'okumutunya bwoti n'osimayiringa n'oseka n'akuwayo $5,000,000 ekyo kikkirizibwa kiri mateeka tebamuvunaana kaakati ayinza okugamba nti namulabye ng'amaaso ge galinga amalwadde ne muwayo $5,000,000 agende agajjanjabe kiri mate yamanyi bwazikozesa banaye mundagirire omukulu waali nange neyiseyiseewo kaawo nyinza ofuna omukisa mwami Museveni omukwano gwalaza opposition tuli bimanya mu maaso eyo lwaki sikkiriza nti nuupu bali mu opposition dikitata gwe mwagala okujjako n'abalekera ssente ennyingi ezifaanana bwe zityo n'abaleka bagagawali sikkiriza nti nuupu ddala eri mu opposition waliwo abagamba mwami Museveni gwe mmanyi tugenda kanukula kano nga tuvudde mu bubaka waliwo abagamba nti n'abalekera ssente ezo oda za nuupu ziva bweru wa ggwanga kituufu abagoba omubbi bano bwe buzibu bagoba kumukwata balina bye baagala omusuuza kubanga liwo naye kano saagala abantu balowooze mbu kinaku enkituma naye eyo mu ghetto mbu waliwo gy'osanga omubbi bw'amala okubba ate naye n'agenda ng'akuba endulu wuuya wali ekiwulidde njagadde faanaganya kino kikyo abuzaabuza abalabi nti ye agoba kumbe naye yeetaasa baleme kumukwata kumukuba kumutta abalabi ne balowooza nti ono akuba enduulu yagoba omubbi ddala kituufu agoba mubbi kumbe naye ayitawo ye yennyini ye mubbi abuzaabuza bano abalabi kati kyogamba olugero olwo lutuukira ddala ku kino ekiriwo mu Kampala bwe bakola lutuukira ddala ku kino akati waliwo endowooza endala egamba nti newankubadde nga ddala kituufu Mpuuga yeegabira obukadde 5 era kyali kibi era kyali mubenyi w'amateeka naye si gwe muzimu ogumuyigisa waliwo ensonga endala 1 Mpuuga twalabako era akatambi kana nakazannya kabawuliza ne bakalaba ne bakafuna yagenda ebweru n'asongebwamu oluno okuba nti yali ateetera n'omukyala Anita Among kyokka nga Anita Among ayiganya bannaffe bali ab'omukwano guli ogw'ebikukujju era n'anyiigibwa nnyo omukulu Mpuuga oyo ebweru lwaki yakireka kino ne kiyita ng'alaba era lwaki yakkiriza ababaka ku ludda oluvuganya okuwagira etteeka erirwanyisa ebisyaga era kakatambi ko tukayina butereevu era kino nga kyakamala okuba nga kikolebwa entalo oba olutalo olulwanyisa Mpuuga lulabise nnyo n'ekyokubiri era omukulu nga Mugabetu lwamaze okuba nga bino bibeerawo yakutte ekkubo n'afulumamuko mu ggwanga mu mirimu emitongole waliwo bagamba oba balina endowooza nti omusajja yandibanga ebirowoozo oba oda zino ezitwalaganya Mpuuga teziva wano waliwo script gyezoni kati buddayo omusajja oyo tetumwagalako aveeko nga bo bali eyo we balabanga ono tebamwagala gwe oba olina okuvaako oba okola birungi byerero banedda ku kyakasimo waliwo we mbadde nzijukira wano omukulu Sseggona yagamba bafuna $5,000,000 ababaka gwe musaala endala zijja zongerwako bw'ogenda okukola emirimu ebweru bakuwa $60,000 nenga owaayi n'amafuta kakati njagala tuddeyo ko wano gwe kibanga ekikkaatiriza ku kino naye oba wulya waliwo n'ebintu ebirala ekyokubiri mulimu abantu abayina abaga nti bazza emisango ng'abaako awantu weyeewogoma ati abantu abakireesemu nti abantu abamu badduka ne bagenda Mmengo era twawireko mu kibiina kye kimu abamu nga bagamba nti gwani naffe tuli baggwanga lyerimu golakyoga nti Mmengo yekusindika lwaki era nga babikoona ku mukulu Mpuuga badnopo abamu kandi musajja twakatira okuba wazzeewo emisango kati yagala kutulaga nti ate oba olyawo Mmengo eringa yamusindika nedda ssebo kabaka ffenna tuli bantu be ffenna yatuweereza kubanga tuweereza era Buganda erimu ababaka bangi sime n'ebiringa ebyo lwaki abantu bakozesa nnyo Mmengo nga fallback position n'ekisooka kiri kye tuba tutandikirako ko Mpuuga omuzimu ogumuyigganya guyinza okuba nga si gwa bukadde 5 byokka kubanga oyogedde nti yabadde afuna billions ebyo byonna nga tebitunulwako kakati abasiyazi batadde wano ssente empitirivu kankigaziye kubaga okikomeza mu politics abasiyazi batadde ssente mu bitongole ebimu ebyobwannakyewa bipromotinga ebisiyaga wano n'okulwanirira abasiyazi singa babeera bakwatiddwa era bateeka ssente empitirivu wano mu bitongole ebimu ebyalwanyisa ne biwakkanya Pulezidenti Museveni obutateeka mukono gwe ku kiwandiiko ekyo ebitongole ebyobwannakyewa babiteekamu ssente nnyingi kaakati abasiyazi batadde ssente ne mu makanisa ag'abalokole ennyimba za Mukama agamu
sigonna ne mu makanisa agamu agabalokole waliwo wano abawagirwa abasiyazi era na kino kankyogere nagambye lero nazze kukola statement enkambwe ennyo era osabula busabuzi singa Mwami Museveni avaako eggwanga lino bannayuganda ne balimpa ngenda kubalaga bwino omutuufu nti ddala mu balokola abamu basiyaga bapasita abamu polisi yawo n'emisango mingi gitwaliddwayo nebifiiraawo naye nze mmanyi lwaki bifa nagambye bwino nze gwe nnina nina kumala kudduka nengenda mu Amerika kati ekisiyaga ekyo bw'omala n'okirambulula n'okyogerako bulungi nolwaki emisango gye balopa bapasita gisinga gifa babeera bakyamu bakutemula nina kumala kudduka nengenda mu Amerika nembabulira lwaki emisango gyo negituka ku polisi nga bafuna n'abapasita lwaki gifa egy'ebisiyaga tegigguka era n'oluusi n'okumaliriza nga abaana abaloopi ate be basibiddwa ebyo byonna nze mbirina abaana bangi obaita wima bigakawo abaana bangi bavangayo kuwa obujulizi nebona tetukyabalabako kaakati ekisiyaga ne basalawo bakiyingize yafuse ttulu ne mu politics mutulina wano ebibiina ebimu nga sente ziva bweru z'abasiyazi era otegeeza political parties ebibiina by'obufuzi kaakati baziisa mu bibiina by'obufuzi ebiri n'abavubuka abato okutegera abayayana kakati abavubuka abato be basikiriza bato bannaabwe baagala kitwala mu masomero mu baana abato be basikiriza bannaabwe omuntu omukulu nganze tebakuteekamu ssente kubanga abaana abato tebalireetinga naawe bakulaba nga taata waabwe byoyogera tebayinza bikkiriza balonda abavubuka bannaabwe abali ku level eya senior 6 abafaanagana n'abali mu university awo be bateekamu ssente era wano ssente zijjira ddala ez'abasiyazi mu bibiina ebyo zijjira ddala mu bibiina ebyo kakati abasiyazi nkutuuka ku kintu kyo ekya ssente za mpuuga mpuuga akubwa emirundi ebiri oba esatu ogwokusatu yeffe bannansi abadde bamusuubira okubeera ekyokulabirako nga tukkiriza nti byayogera ddala bye naye byalina okukola avumirira gavumenti ya Museveni ekozesa bubi ssente y'omuwi w'omusolo nga tusuubira tajja kuzeewa naye n'amaliriza nga ate akkiriza okuzeewa afuuse empisi kati ffe tumukuba abalala bamukuba bakibiina kye bamukubira ku fronts bbiri oba reasons bbiri ensonga bbiri ensonga esooka bannayuganda njagala gibategeeza mpuuga yayitiriza obukodo ayina gamu masanda mangi mpuuga tata ssente naye ekibiina ekyo ne mukama we bagamba naye tata naye azaagala okusinga amayembe kubanga mukama we tata naye azaagala okusinga amayembe era kino kati wabadde bayinza kukwataganawo kino nkibagambira ddala omubaka omu erinnya lye kandireke niye lwaki siryogera Bashiri Kazibwe Bashiri ono waffe wakawempe wano eyo maserengeti ayogerera ddala amazima nti ekyamu kyayisa Bobi Wine bwe baba wa milioni 200 ez'emmotoka yabalagira bamuweeko milioni 10 abala ne bakikola Bashiri n'amugamba nti ate mutugambye ne ku musaala tubewengako milioni 1 buli mwezi nja kubawanga 1 zino ez'emmotoka sijja kubawa kyebaava bamukuba okutegera mukama waabe gweyogerako azaagala okukamala kakati ensonga emu emukubya bakimanya nti bamuteekawo alina okuzimba ekibiina ne mukama we alina omuzimba mpuuga mukodo ebirungi byabadde afuna babadde babimanyi naye nga tazza muzigo emagere sitinje ali awo tavaako kantu mukono gaamu ekyo kibadde kimukubya era mwe mutunuulira birala ekyo kikulu nnyo kigobeza mpuuga ensonga ey'okubiri abasiyazi banyiigira mpuuga ne sipiika wa parliament Anita Amongo olw'okuyisa etteeka eryo baali basuubira mpuuga okusimba ekkuuli mu parliament mpuuga yamaliriza awagira liwagire ate nga yakulembera n'ababaka abavuganye era still abali ebisiyaga bavunaanibwe bakangavvulwe kyanyiiza abasiyazi kakati mpuuga n'akola ensonga endala mu kifo ky'okuleka ababaka ba parliament n'abakulembera ab'ekibiina kye ekya NUP ne yeekandagga bafulume yabakulembera golola mikono baliwagire etteeka liyisibwe
Nalaba katambi nga bamuli bubi mu America eyo Washington yawe bali mugamba n'okikola n'okukolo otyakiro n'okikkiriza gwo nolabye wali wakwatako ebiringa ebyo era bino byonna byowulira nga bamuvunaana akolagana ne Anita Amongo kitandikiraawo lwaki bakwatagana mu tteeka ly'ebisiyaga. By the way ate bw'okirowoozaako nti okuva etteeka eryo lyayita parliament naye teteddangamu kutereera kaakati babuuza abali mu nuupu mpuuga okukuwa ebitaano gwe wabakolera ki waba waaki balyoke bakuwa ebitaano eyo topic ya lunaku lulala nawe tuweemu katonotono sooka okatuweemu awo eddakika nga 2 naye bibaamu anti ebitaano nga bamuwa byaki bale nga temubeere bagunjufu bakwebazaaki mubeere n'obwongo ng'obwa Basajja Mivule sooka tuweemu awo eddakika nga gutuulire nga mutiikinga mangu ebitaano ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti zikoledde ki nkuwa ebyo bwino mpaayo okimanyi ku mulembe gwa Mpuuga nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament bwali obuwumbi 440 biliyoni 440 bwe yavuddewo ne baleeta Ssennyonyi bazisaze kati ziri miliyoni 360 zikola ki ebyo okubyanalyzinga obulungi nina kudda mu America wano nenzirukawo nga ndi safe mu America kino kyano lyabadde mwana Mpuuga nkiddemu oba tukiwulidde kiddemu mpulire nza unyumirwa bintu ebyo binnyumira Mpuuga wabeeredde nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament ebbaasa yiye gyakozesa bubadde obuwumbi obuwumbi 4 yes n'obukadde 4 obuwumbi 4 ze miliyoni 14,000 Ssennyonyi bwe yazze ne zisalibwa ne zifuuka 3,600 ne ziva ku 440 mama anti ogambye nkusunireko nkankomaawo lwaki ono ye mwana wa munju ebisinga kiri kyana ebisinga biyinza okunzisa ndi mu Uganda nina kumala kuddukawo wano ebisinga bano abasajja batta nange mbatya ate Mpuuga waffe tasobola kutta siye abali mabega waakyo bazimuwa ebimu bwe nfuka minisita bwe nfuka president nze nsobola okubabuulira ekituufu kubamba si kyatya obijjawa bino ebintu naye ebintu bino obijjawa kaakati Mpuuga ne Anita bakuba Mpuuga lwa Anita Amongo ye yakiyalinga akakiiko akayisa etteeka olukiiko lwa parliament lwayisa etteeka eriwera ebisiyaga bateekwa okukuba Anita Amongo obutamwagalira ddala era bino byowulira twagala kumuyita akomewo n'impeachment bagitandiseeko tonakimanyako waliwo allegations abasiyazi abawagira abasiyazi n'abasiyazi be baleeta ekiteeso ekyokujja mu speaker wa Anita Amongo obwesige emabega w'abo abakireeta eri abasiyazi era sente zayingidde wano ezigenda okulwanyisa Anita Amongo speaker waffe sente zayingidde dda wano okuva mu mawanga nga Sweden amawanga nga Norway Canada ne mu America sente zayingidde dda wano okulwanyisa Anita Amongo speaker bamusasule okuyisa etteeka ly'ebisiyaga kati Mpuuga bamukuba kubana naye yakirimu yali alina okukirwanyisa n'alaga Anita Amongo nti ffe twekandaze tufulumye Mpuuga yagaana okufuluma n'asalawo okulembera ababaka ba nuupu ne bawagira buwagizi etteeka ne liyita kati Anita Amongo yesibe 2 abo bawulira abajjajjatta akomewo atubuulire asasanya atya sente si lwakuba nti azisaasanya n'Anita naye mwenale mu byatuuse dda baagala kumusasula abasiyazi bakitaddemu sente waliwo abaziridde abagenda okukuba okuleeta buli kiteeso kyonna ekikunkumula Anita Amongo omukono mu kibya bamugye kuba speaker kubanga ne details zonna zirabikako naye nassa omukono nga Mpuuga tamaze kuva mu kiro ekifo balina n'obuyinza obumusobola panga parliament yo sibitegeera omuntu walinga olufuna ekifo aba awedde yaba agenze eri mu kifo kye teri aliddamu kubanga amuggyako osembyewo ne kali ak'ebibiina by'obufuzi omusajja nga bwe yakyogera gubiraba binge buli kibiina kyonna kiringa ekitaliiwo obukulu alinga yabaweesa kkono n'abagisaako ddyo kati
ababaka ba parliament basobola okugibwamu mu parliament naye process emitendera egiyitibwamu okumugjayo miwanvu giri tiresome bitawanya naye nga waliwo enkola gye bateekawo ng'osobola omugjayo kakati Mpuuga okudda mu FDC eye Katonga kibongerako katono kijja bongerako katono tebayinza ate butamwaniriza ekyo shuwaddiru bamwetaaga betaaga bamaanyi g'abantu bangi bajja kumwaniriza naye FDC ye Katonga ekulirwa Basajja oyo ngenda kuwaako kantu katono nnyo sano kulyako katono Basajja tebakyakwatagana na Mpuuga ebintu bya walk-to-walk byabatabula n'Empuuga so bayina struggle y'okujjako omukulu bona ate babira bayinza okubayo nga teri akwatagana amawulire agava side emu gagamba nti Mpuuga yaddibaga ekintu kya walk-to-walk ekya Basajja yakigootanya tebakyayinza kukwatagana kakati bw'abazze mpozi nga wanabeerawo reconciliation okutabagana nga yesuuse ne wabasooka basonyiwagana naye simusuubira tebamwesiga naye kennyini akitya simusuubira agendayo era bw'agendayo wajja kubeerawo enteeseganya obanga ziribeera South Africa Basajja n'agendayo ne bateesezeeyo ne bakwatagana ayinza obutagendayo kubanga tebakwatagana bulungi na Dr. Basajja Basajja alina kyamulumiriza nti yagootanya enteekateeka ye kaakati BWIINO kiki kye yakolera ddala Mpuuga ebyo nina byogera nga ndi mu Amerika era kaakati newankubadde babumwetaaga ayinza obutagendayo Mpuuga emyaka kati gigenda kuwera 2 nali ku TVM nayogera ne ngamba nti abavudde mu DP block si ba nuupu ozokirumiriza ekyo bagenzeeyo lwa lyato eryato eribasomosa okutuuka mu parliament baliyita Bobi Wine kyekyabatwale baano nayo lyato lyali kubo gw'okugenda ku mazzi eggaba sikunyumirwa ng'ogenda Kalangala oba oyagala tikitegeeza nti okolaawo nti woosula weewaawo oli muvubi oba oyagalawo lyato likusomosa oyagala likutuusa eri gy'ogenda Kalangala ye destination bano bakozesa Bobi Wine nakyogera era akatambi ako ngenda kafuna nkazzeyo ku YouTube nabagambye abakatwegatako page yange gundi channel yange ku Facebook eri Basajja Mivule bwaddene Basajja Mivule bwaddene ku YouTube ngenda biteekayo nga nkiragula ne mbagamba nti bano bajja kuvaayo kubanga tebasobola kukkiririza mu Bobi Wine eyakoma mu sini ey'omukaaga okuba nti yabafuga yafuna ebbaluwa ye Makerere teyakoma mu mukaaga diploma yate yakatemba tebasobola mukkiriza era bino byonna byolaba unfoldinga byeyanjuluza nga bwe nabiragula nembaga bano bajja kumaliriza nga bavuddeyo ate nga bakoze ekintu ekyabwe tebasobola kumukkiriza kubeera pulezidenti waabwe bamukozesa bukozesa sawe no basobola okikola ekyo nekyogera n'agaana okuwulira Bobi Wine taagala kumpuliriza agala kuwuliriza byalumbi ebiboogera namugamba nti bano tosobola bafuga tebafugika DP block yonna tosobola bafuga balina eyo nayo topic yetagana kulala balina endowooza yaabwe be bateekwa okubeera nga bebakulembeze be balina okuba kiroli kyali kyebaava balemesa ne maawo okutegera abantu bano abaava emmengo akabonda ako akammengo kalimu endowooza nti kekalina okutegeerera naddala ffenna Abaganda era ti Buganda yasindika bo webali nnyo era kyova olaba nga bonna nga bali mu kakiriki kaabwe baganya okusalira Mpuuga omusango Nambooze yasirisa olusirika mu programu zonna abadde atabulatabula abantu tabakkiriza kwogera abatali banuupu yawoza oluwola namulebe mu programu gyabeerako ku NB ayina wakitandika eno tagwayo neritagwayo amaanyi nga gamuwedde okegera balina ekintu kyabwe kyebazimba ebintu ebikano byogedde Nabira Naggayi yabyogeredde ddala n'agamba nti abo basajja batulemesezza okwetayamba obufuzi wano buli kaseera bo balowooza be bava eri
bagala kulowosa nti Mengo yabasindika bebakiikirira kabaka befuula Abaganda ennyo okusinga Abaganda abalala. Otegera balina kokasi ate sidobozi lya kokasi yaabwe nti Buganda kokasi olaba buli omu ali ku bibye ne bwe kijja nga waliwo weakness gye oba akatuke balimu baddukira eri kati baagala kwefuula ba elders mu Buganda nga n'okubeerawo kuba parliament oba okwesimbawo kuba ssentebe mukono nga be balina okuwandako eddusu kyebagezaako okuzimba okutegera era kati babadde bazimba mpuuga ekyo Abedi Bwanika yakyogera yababeera president candidate tibataddemu kyamaanyi nnyo okuzimba mpuuga teri ajja kubalemesa kakati yagudde ne banamuwolereza batya yawedde ekizibu kyaffe ne gavumenti ya Museveni kankikugambe bwavu tulabanga bafunye nnyo abali mu gavumenti abalonzi ekirina ke tufunye kyekizibu kyaffe ng'ate tuleeta mpuuga eyegabira bwezi tugenda nabana kutuka mu bukulembeze ani ayinza omuleeta lwaki tugamba abanankole nti batubbye nnyo abanankole batubbye nnyo bwe kituka ku waffe okulya ssente y'omusolo tetukirabanga bubbi tugamba waffe ye waffe no nze ekyo sisobola kubeera mu Baganda bafaana batyo olw'okuba ye waffe zeyabadde yegabira tezimala kugulira balwadde ddagala n'ebitanda byagendanga alabisa Museveni takoze malwaliro Museveni amalwaliro gamulemye ezo tezigula mifaliso tezigula ddagala nazeewa alina omululu bwe gutyo ne tusirika mu kubanga Muganda yagudde ako kamusudde ekintu ekyo nakyo kiringa ekigenda okuvaawo kati ate yawedde ne muntu ojja kugira okola ensobi atoddeyo eri yawedde so kakati ye mpuuga kyenteebereza tayinza tasobola kwala mu FDC bamulabanga ow'enkwe traitor bamulabanga wankwe tajja kwala ayinza obutagendayo era bw'anaagendayo ajja kubakozesa endagaano nti bwe mbeegattako nendeeta amaanyi gange mu Buganda kubanga alina abamuwagira go ge mazima abatalaba nansobi ze yakoze bo weebali Masakaawo agambwako ajja bagamba nti wensitula Masaka ne mubaleetera nange mumpa kino kino mukimpa mumpa ekifo kino ate kinzijukiriza kalyako ebitaano nti yali afuna ki nawe ng'okwebuuza ajja kubeera nkimanyi oyo waddiirwa negotiatinga nnyo anti politically otokunegotiatinga ofunirawa era kati nze nina bingi byensirikidde byendaba Abaganda bye batakola otegera Abaganda mukaaba kale ebyaffe kale kakati federo biki singa Abaganda balina obwongo ng'obwange tebandikiriza president yenna kujja mu buyinza ne bamuwagira nga tebamukozeseza ndagaano nti bw'otuuka mu buyinza otuwaaki kyekibakuba bunafu bwabwe tebasobola kubanja gyebatawula omanyi amaanyi ga Buganda kati Abaganda tuli b'amaanyi naye betulonda abatuvaamu okutukiikirira mu parliament bali ba ssente bali selfish bamaliriza begaggawaza bokka ebiwoma biggwa byokya ndaba akadde katwala naye nkonera ku kino ekyomukulembeze ke tuba tusembayo nako mu dakiika 2 awo ndeko w'amawulire ekigambo kyogga nti ngwe tunatukira 226 eyo binabufuzi bonna nja kubambi mazeewo kituukiridde naye yalagula kati kankuwe bwino mu dakiika 2 zompadde yes teri muntu erinnya lyo bakuyitani Arafat teri muntu alwanyisa n'akyemalira n'akyemalira ng'akuwa emmotoka ya bwerere akuwa omusaala munene gwe akulira abavuganya mu parliament bakuwa obuwumbi bina manya obuwumbi buna n'ogamba nti oyinza okubaamu amwanya agalwanyisa dictator in simple terms opposition yafa tebasobola kugenda mu nsiko kulwanyisa Museveni ku ssente z'abawa mu parliament opposition yagitta kiyali ategeeza ababanja kiyali ategeeza omanyi ebifaananyi ebyalabise ku social media ebiraga amayumba gundi gazimba Ssenyonyi biliyoni za ssente wanje akyasobola okugenda mu nsiko wadde ku luguudo okwekalakasa oyo afe aliko amayumba ge Museveni kiyali ategeeza opposition yagitta teriiwo olutalo yali tategeeza luno lwa mundu kubakuba kubasiba yagiteekamu ssente mpitirivu owulira teri muntu kati ayinza kukkiriza ne Bobi Wine omanyi ssente zafunye mu opposition gambye nti gavumenti ewa Bobi Wine buli myezi 3 ekibiina ki ekiwa kawumbi Bobi Wine ng'agamba mbu tugende mu nsiko tujjeko gavumenti afiirwe ssente ezo opposition Museveni yagitta kyekyo yagimala yagamba nti nja kugimalaho ekyo kibiina kyakyagulanyi nja kukimalawo akimazeewo ssente ze bafuna kaakati kankwe kino ekisembayo tusiibule
ababaka ba parliament abava mu kibiina kya Bobi Wine kya NUP Bobi Wine akere ku macha abagambe tugende twekalakase teri n'omugwajja kulabako kujjako abantu basatu era yemo kubivunanyisa mpuga bagamba nti omusajja tagenda nga kuwadde ku luguudo kacyanga atwala kifo ekyo sente ziri ne project amayumba ge bazimba amasomero abala bazimba amalwaliro business ze bayingiddemu hardwares agende bamukuba amasasi afire ku street tebakyasobola nagendayo yagita balina okukuma obuyiza nga bakuma n'ebyabwe sibula abatuuliriza Mukama Katonda atukuume era munsabira mpo omukisa ngende mu America mve wano mbawe BWIINO akwata ku politics wa wano mufunyo ne kati sala ntugiteekemu eyo mugiteekemu